Grace Kani yali agenda kuyimba ku telefine ebifaananyi byonna bikuba yali agenda yimba ku telefine nanga burayo njagala ojja nkubeko wano ngenda kukuba ku telefine bangambye okuba ekifaananyi ekirungi ate nze mbadde nkumanyidde mu ndongo konzi kale ngenda kujja genda yimba saa meka saa 10 jangu ng'obe ng'oli ku seeti konzi kale Grace Kani nga ngenda namukuba chacha ebifaananyi nga birungi awo ku Grace Kani jukira omuntu wazi serefi kati we nasanga Diana Nabatanzi n'agamba nti nange nkubayo ne Diana nemukuba ne Diana ekifaananyi ne Diana nemukuba ekyesingo nenvayo nengende waka nembweditinga nembubawa nga bulungi nebaweereza ebifaananyi nga bufaananyi bubalaga naye nga bwe mba nvaawo ngabanye ennamba nga businessman wabeera naye Diana nange onkubirako oba obusiimye nkeso oyagala tukole n'omulala bwento kati nenkuba Grace naawe namba zange abantu abamu naawa Mary Butter ne Mary Butter nemukuba ebyo byabasirikale spice naye nabikola naye fe abasooka okubikola ebyo bimanyi byabasirikale kituufu nembimukuba nebitambula bwenva nenkuba n'abalala abo natandika okukuba ab'amaanyi bangi nenzira ekyaleeta okuba ab'amaanyi sibaali b'amaanyi nnyo kati Diana nziramu mukuba ebya birthday naye ebya nebimunyumira nga yali alina birthday ye oddamu omukuba sibyali birthday yali akuba pre-shoot birthday ye kubanga bulungi n'abalala nga balabira ku bya Diana ne bampita kugamba so Diana Nabatanzi yaggula akajiko mu bintu by'ebifaananyi takimanyi nako bambi nti yakikola so mukugula akaji engeri gyajjamu mu bulamu bwo otandika omukuba ebifaananyi paka olunaku lwali twakyusanga mukubi wa bifaananyi lwaki olowooza namukubanga mukuba bifaananyi birungi ate sinonooza nnyo bulamu bwe bwa munda ndi buli omu kyanjagala keeki ndi flexible ndi mwangu wa kukolagana nange nze wompita Brayo nti oliwa nti ndi wano oyagala kunkuba nze nzija nkuba byawo kuva ku Diana Nabatanzi watandika okuseera ebifaananyi already wano yali akyusiza wano ku Diana ng'oli mu sente meka okubira ku sente meka nga kyambuseemu kivuddeyo eri wansi nze mbadde nteesa na muntu bbeeyi yange sirina range nti nseera nagendanga ku lenje nga nteesagana ngamba leero kiri bwe kiti nenkuvumula leero kiri bwe kiti nga nte sina range nti eno bweti njaka tutunule ku bakyala abo engeri gyobakuba ebifaananyi bagamba kuba ebifaananyi naddala kati kangu example ng'omukyala Diana Nabatanzi mukyala nga Grace Kani tutunule Mary Butter Spice Jasmine Segera bona obakubye abakyala bano temufunamu buzibu nga mubakuba ebifaananyi temufunamu okugoinga off bantengudde n'ebifaananyi mpulira nga anti nyina kyenkugambye nze ndi wakyala ekyokulala ndi mwangu okukolagana nange kubanga nze nzija nekkuba bangi abataba baserebu bembandaba nga bakola ebiri crazy kati naawe kitwale nti nze sikubanga oli serebu ojja n'omukubanga ze nomo person jangu weete weeyagale ebitiisa sibikuwa naawe wenyini oba obirondamu okuba nti okola naye kumbi official photographer experience eri etya sijja gamba nti ki naye nga bwe nkugambiriza bwe ngenda ku seeti oba nga onyampise ku seeti nzija kukuba kifaananyi embeera ze mukambwe si mukambwe user friendly watabeera user friends wewanga ate abadde ankolera bulungi simwina akutabu kuba wegenda nga tukuba nga tugenda ngamuweereza mbasagala nnyo personal okumanya bya munda ye oba osulawa abakubi b'ebifaananyi muba n'ebyama by'abantu wemuba n'ebyama by'abantu waliwo abatera okuyita nti nze njagala onkubire wano gwe balina gye bali bakuteko bagwa baleeta mu location nga wetuze kusanze wano olunaku lwaliro ng'olina omukyala gw'okuba ate nga faanana bulungi mostly nze ebiseera ebisinga nze engeri gye nagambye nti mmanye ebintu byange nga bwe mbikola abantu abasinga nze mbawa location abasinga nze nga abambeereddewo ba Alani Margaret basakira bani bonna ba Olivia naye neebaza abaana ba ttiimu ya Diana Nabatanzi abo Diana Forevers mbeebaza bakubeereddewo mu ngeri ki balina engeri gye ba spreading mu Brayo pictures n'omutima ogwa ddala nekyambuka simanyi kyenjagalaga naye nsanga nnyo ne Diana ne mugamba nti abaana bo baddala die hards
walaba ekifaananyi nga kiriko mumbeera eno ya Lwasa bamubeereddewo olaba ttiimu ndi ttiimu Diana bamubeereddewo oli ttiimu ki Lwasa ttiimu Diana kati gwolowooza mbaki niriza nnyo agiriko agyekumireko channel yaffe n'enkola video of course exclusively olunaku lwaleero tuvumbula muganda waffe amaze ebbanga mu system eno yatandika nga kazanyikirize oba katabula miziki oba kavumbeeza mikutu siwe kiba katabula miziki kakuba miziki muganda wange agiriko agyekumireko negata kubanga nyaniriza selector brand ngenda okuyita erinnya eddala ligenda kujja mu maaso awo embeera egamba kitaata embeera nnungi nsaba obuuze ku bagiriko n'abagyekumiddeko channel yaffe enkola video abagiriko channel enkola ya video amanya nze Brian Selector abasinga le bamanyi eryo ery'emiziki lyetutegeera eryo emiziki ery'endongo esebo naye nga amatuufu nze matofu Brian baziwana Lozias nkola tenyigwa zimwanguyiza pito omusajja ow'e Masaka mu Buddu awo oba otambudde ng'omuganda oba oba tonnamalayo mbasi natuuka naye kati gezaako ddemu otambule tuwulire amanya nze matofu baziwana Lozias nkola tenyigwa zimwanguyiza pito omusajja ow'e Masaka mu Buddu esebo era nzaalibwa Masaka kinoni eyo ye waffe muzeyi totambudde maama biki totambudde waawo tomanyiwo ndabika nja kukoma okay njagala tunulire Brian ebintu bino nga tunatuuka olunaku lwaleero ekituleese kuba tulengera tulina ebintu bingi ebiri ku set byetugenda okwogerako feel n'ekintu ekyenjawulo kifo kyetulimu bintu bino gwani basically Brian description muntu wakulaba akudescribinga ngaani omukubi w'ebifaananyi Brayo Pictures. Tunulire bife ebifaananyi tusookawa. Tutandikira ku bifaananyi oba emboozi neewanvu. Tusooke eno wansi nga tunayingira bifaananyi. Nga sinayingira bifaananyi ensoma biki ebyo. Nazaalibwa Masaka kinoni eyo mu Buddu. Omwami bamuyita Yiga John Bosco ye yanzaali Masaka eyo kinoni bamumanyi taata Bbuula ne maama Bbuula. Ekinoni ekibaala eyo ewaffe. Jinabeera n'ensoma P1 P2 P3 mu bufunze P5 P6 byebityo paka esini ey'okusatu awo nge Masaka neera gye tukyali mu kinoni mu kyalo kati bwe nava okusoma eyo nenjagala okutuusaako ku bulamu sente ne zikeewamukko taata wange nansindika e Kampala ojoyiye nzije njiye obulamu yansindikayo najje Kampala nga nkola wa parking kola mu parking obimanyi bino byokuwandiika no user ticket nkubira abo mukyalo mbagamba ate ekiri eno ndi afande mpandiika za traffic kumbe kibaita parking kumpi waliwo enkana ne Red Banton yali akola bwatu yali askari nkyenda mu musanvu biki mukaaga biki kyenda mu etaano so 2011 nno nze bwe nzije Kampala omwezi ogwokutaano ennaku z'omwezi nga 10 bentuuke Kampala yerusaze so otandika obwa parking obwo mbukolamu emyezi 4 nkolamu emyezi 4 nkola emyezi 4 nga mbulaba nga sibusobola nga mbukola bwe binsumbuwa ne baŋŋamba obusujja nendaba nga sijja busobola nentandika okupoota nempoota nga byange nabikola nga chapu oli ku site ogenda ku site n'opoota wenyini we nali nkola parking balina ennyumba gye bazimba ne baŋŋamba nentandika obbayeweereza nempoota awo emyezi nga 6 bwe nalabira Chris Evans Kaweesi osinkana Chris Evans Kaweesi Sevens Kaweesi yetajjukira nsinkana gye damusinkana naye olumu twasinkana awo n'agijjukira yali abeera lusaze n'atera okumaliriza okusoma nansinkana ne muggulako omukwano ntuba mukwano nnyo 2011 awo 2012 2013 ng'alaba ndi mujagujagu nangamba naye lwaki tutandika ebintu bya music bino biki before nga tannangamba bya music ntandise ogendako mu kibuga njiza abantu bwe ngenda bwe nkomawo bwe mpoota nayagalanga nnyo aba music abo nina abantu be nali neegomba babayitanga ba Rajex Files of Rajex Files Mazo Amtunes B2K Selector
ngamba nti kangende mbalabe we bakolera kwa twabengenge wafu mu kinoni nga tubawulira ngenda yo bwentyo kati ngamba Evan zino nsobola okubeera promoter nga ndina DJ ko yo bisobola nti ye kati mu kikuube waliyo kyali wange gye nali ngenda mvudde bwe mmala okubeera mu byokupoota Evan zanadde mu kali akakodyo ndaba tikyakola sikyasobola byakupoota nzira mu kikuubo ngamba kaneetika emigugu nga neetika emigugu noonya akasente ngule kompyuta ntandika obwa DJ n'obwa promoter kati birema bijja mpolampola bwenzigaba bwe neyongera okuyiga abo abantu kati wali omuvubuka yali mukwano gwange nnyo era mwebaza mu bintu bino atunda sapule kikuba mita John yalina kompyuta awo agikolesaawo mpolampola mugamba ssebo sijja nyigemu anti nali wakyalo nze nyina ekyalo kyankigambe bwe ntyo batwalewe batyo naye kinyamba nnyo ngamba jangu onyigemu nenva eri waggulu nenja nga nyiganyiga nagenda olaba nga binyuma nnyo ebya kompyuta biri 14 awo neŋŋamba kanjigule akasente okafunyemu olwo nfunyemu akokwetikka nenjigula nenjiteeka ewaka bwe nalaba nga binyuma nnyo nentandika okukola remix ezo zowulira zinani stop Brian Selector UG binyumira nnyo nentandika oyiga abayimbi manyi okutambula ekibuga nkimanyi 2015 okuli 7 okola akayimba kalema nerinda nanga nekakwate mutula oba onosobola nekatambuza nnyo mbakyali bange ne bakayiga nnyo ne baga nvuko ono najja sobola obwa promoter kati olaba wenkuba ebibiri bwembeera promoter bwembeera ne selector promoting endongo eno nogizanya nokola mixes kati mu nsonga eyo mu kutambuza endongo eyo waliyo omuvubuka gwe nasiŋŋaana Yakyusa obulamu bwange kati nga bw'obulabu esebo omuvubuka mukwano gwange twenkana emyaka tuli musemu egi naye namusanga mu Zaiplaza awo ebiseera byonse nalina ka office ku Mutaasa byenkugamba bya 2017 kwata nnyo emyaka nagamba ebyange mbiyitamu buyisi bwekiri 2017 awo ne musanga muyita Alani kuba bifaananyi banaawo ng'asala music ebiseera ebyo tulina engeri gye twakonectinga nnyo naye nze nali ntandise ofuuka selector nga ndi w'amaanyi mukko singa erinnya ligaziyemuko as compared nga lisinga eryava mu kyalo nga n'ebyokyalo tebabimanyi kati nga nze nyambako okuleeta abayimbi abatutumufu mu Zaiplaza nze muvubuka yatandika okuleeta music n'omuvubuka omulala amuyita Daviko promoter Daviko muddugavu ati omunenene ffeffekka abaali bamanyi abayimbi mu Zaayi nga ffe tutuuka watuuse ku minsaaki ngoma kye kitegeeza kubanga twali basajja bajagujagu kituufu bwe nafuna omuvubuka oyo nentandika omulaga nti wano tusobola okuleeta kati olaba music ono tusala musale nine bali benyini betumusalira tusobola okufuna abayimbi bano naffe ne baba nga batuteekamu nekonsimbi babawayo kasente netandika omutambuza kati ye yalaba nga tibikola nabaawo omuntu amuzigira n'amugamba kati byegamba kati tugenze 2018 exactly kati n'agamba nze bino tibinkoledde nnyo n'atandika n'abaako mukwano gwe amuyigiriza ebifaananyi mbozi ye endala n'agamba Brian sinaamu kasente naye kanoonya akasente nkuleyo akakamera nkuba ebifaananyi biraka bye birimu akasente ye konze kubanze kansigale mu ndongo yange sibiinamu interest tukola ka office waggulu ku Zaiplaza nga yakuba bifaananyi go promoting andongo okola ne mixes non stops one office nga tukolesa office emu bwe twakola kati Alan yakola omwaka mulamba 2018 yenna ng'ayiga bifaananyi nga neesibako buli kanaku Brian ebifaananyi binyuma ebifaananyi bikola kuba ebifaananyi konze sibyagala n'atuuka nanneekyawa naye nanyiga ng'alaba toli ku mulamwa alaba ekintu kitukola ye kyakola kyayagala nkole we are friends ebyaddala ebitali bya ssente oluganda olwaddala oluganda Alan tampa ssente talina mukya ssente mutabuzi naye bye mujjako amagezi ag'enjawulo si magezi nyina ekintu ye kyaba njogera naye nenkitwala nnyo actually yetasobola nakitegeera nti nze ye yasobola okubaako kyaŋŋamba nga ŋŋaanyi
nze nyina ye step yange kuye. So yali stepping stone go kwa Alan yali stepping stone yo go kwambuka n'otandika ekintu kyenjawo. Buli kimu. Selector, Brian Pictures tetuna muyingira. Wado kyanyunyira ku muganda wangu oyo wa magezi akutegeera gwotegeera ennyo asobola okugamba ebigambo n'ebikyuka obulamu ne bukyuka. Just nze kyenjagala omumanyisa kuba ye tabeera nnyo bino. Tali nnyo mataala. Naye akuba bulungi nnyo ekifaananyi naye nina kyemmanyi ye takimanyi. Nze nali ye malayika gyendi. Malayika atya? Bwe yali akola kamera eyo mu 2018 awo kuba ye we yatandikira nze nzijukira bulungi nootinga kyofala emyaka yangifaako. Yagira n'agamba lwaki toyiga kamera bali benna bayize kamera gwe lwaki toyiga kubanga twalina bakwano baffe abajjanga ku lwange oba ku lulwe ne balaba kyakolanga kirungi ne bagamba tuyigirize ne bajja n'abayigiriza bamanyi bonna bakyera baani bonna ne bayiganga nze siiga nze ndi mu byandongo ndi mulasita oyagala kuvimba masape kutabula masape gange mbeere nga saagala mmanya birala nangamba lwaki tokuba ebifaananyi konze saagala. Kati 2019 Alan nakuba ebifaananyi ebyamaanyi nga nze gwendaba yekka ng'era buli kifaananyi kyenda bamanyi kya Digmark era nga era gwe mmanyi kubeera nakati gwe mmanyi ng'ogyeko gwe mwennyini ye gwe mmanyi anti ng'ogyeko gwe mwennyini kitegeeza ye gwe mmanyi akuba ekifaananyi nze nakolera abantu bangi ab'ebifaananyi ba Mozart Pictures nkola ku byo bya social media nali mwiriri ng'obasulirayo akantu kona online ebisigadi online ba Mozart bangi. Kati Alan oyo bali we bayiga nekimuluma n'atandika n'okubanga tandaba magezi tinakirabanga kuba nali mulaasi njagala kubona abantu balala ebyebifaananyi sibirabamu kaddako. Nekyenjagala we ojjukire ennyo taata wange bamuyita Yiga John Bosco. Ekifaananyi kyenyina mbulamu bwange nga ndi muto yasooka okukinkuba kitanga anzaalira ddala. Kitegeeza alinamu ka elementi akalandira kaaliyo akuba bifaananyi taata wange yali mukubiwa bifaananyi era gyali netakyakuba bifaananyi alina mirimu gye mirala gyakola. So obulamu oyingira endongo ogisuulawo otandika okuyingira ekintu kino olunaku lwayo kye tukusangamu. Kati mu ndongo omwo mu 2019 mu mwezi nga gw'omunaana waliwo kyaliwo nga atunda kamera bikyagamba kulayo Brian nina kamera eno naye wandikiguze bazita kasanvu bwampayo miliyoni 2 nze njikuwa konze kamera sijagala nangamba lwaki togula kamera eyo ebeerewo awo muweeyo gy'omuwakala nakubanja konze kale nga muwanga 2019 omugw'omunaana kati nga ntandika okuyiga kamera naye nga siiga na Alan ngera mugamba nagiguze nze kukwata interview zange bintu z'abayimbi saagala bifaananyi byammwe saagala nangayiga ekifaananyi saagala nze nja kukwata byange nga njitereka ewaka mwezi mulamba omwezi ogwokubiri ekintu kitandika okwaka mu nze nga mpulira njagala burning fire. Omusajja nnemeddeko nnyo bandaga bakuba batandisa posting ebifaananyi beyayigiriza nze mbalaba bagenda naye mu field nze saagala njagala ndongo 2019 omwezi gwa 10 nga ndaba omuvubuka bamuyita Ricky wakanyama yali akola ne Alan nga bakuba bifaananyi ndaba ekifaananyi kyakuba nga kirungi konze ye mulungi kati ekyasinga okunzijjako amagezi okundeta okuba ekifaananyi nakati kyenkuba kyensuubira nja kikuba kisinge nawe wookiraba Alan aleeta mutoogwe bamuyita Mark amaze senior 6 amuleeta omwezi gumu ogwo ogw'omwenda gwenkugamba mba ndi mu bintu byange byandongo ntabula nga nkomawo Alan nga ngamba nolaba ekifaananyi Mark kyakola omugala kyo Mark tasobola kukikola Mark ngoni gwolimbe yakajja omwezi gumu awo ko ye yakikoze oli muzanya abana bajja bayiga ne bagenda tekyali kirungi naye kyali kya mulembe kuye atandika Mark oyo nakati nja kimugamba nti gwe wandetera okukuba ebifaananyi wali toyina passion nakukkiriza mu bifaananyi natunula omwana ekifaananyi kyakubye nekindeeta okwagala neŋŋamba Alan eno ngenda tandika oyiga ebifaananyi
nigo ntekako nnyo olukunyu ojja kunjigiriza speed ndeka gwe tonjigiriza naye nga bwe mba muneka ensobya nga mutwalira kati nze kye nakola nzisaasoma nnyo mu bintu bya kusoma naye mmanyi oluzungu ndulaba ku YouTube ondumanyi okamala nangenda ku YouTube kuliko abasajja abakola kyetuyita tutorials Alani oyo nyina ekintu kye nakola nga nkikola kulaga ku Alani nti wali onvuma naye nsobola bali tebasobola nze nyina ekitone kankiyita ekitone teri Katonda alina ebitone byagaba nze nyina ekitone ekirala nti bw'oba okola ekintu awo nga nkulaba just nze manyi kitone nkyogedde bwogezi wano ne Alani era katakimanyi nze bw'okola ekintu nga nkulaba bw'oti n'okola nga nkulaba n'owandika nga nkulaba nze ewange kyewandiika muntu oba okifunye nze musajja yekka yabeera ku ssomero okuva senior 1 paka senior 3 nga sasula fees anti nakolanga kaadi z'Headmaster nga mpandiika emikono gye nga nkuba ati nali mubi agenda okukebera baasa good get pass examination card yonna nze nga nkolesa nga wayise oda beete okunkwata okungoba mu ssomero sente nali sirina bibangoba olw'okuba nga nziba sente sabbanga naye nayagalanga okusoma kituufu nze nga tokikola nga nkulaba ge mazima ne sayini ne bw'ogikubawo nga nkulaba mbangi w'ogikuuta wali nekiggwa kati totoliyo ezo saafa nze nnyo ku luzungu lwa buli boogere walabanga kye bakola bwe nkikola nakati nkyabirabo kyembagamba ekifaananyi kikyakuba kikyajja emaaso ekisinga nekyemulaba tutunulire oyingidde ebifaananyi 2 oba 219 oyo nkuba 219 mu gwe 15 ko bisoma ku YouTube bikembuzeemu nga ntwalira Alani mugamba nolaba kyenkoze nagamba ebifaananyi byo bibi kyabulamu tosobola nakukuba kifaananyi n'okiwakirayo nti nze siina gwe naakubye nkola byange kuba yankubanga nangenda nembyeditinga nga njigira ku byange kati tuva mu 2019 sina kuba bifaananyi 2 nga tumutandika mu lockdown benatandika okukuba ebifaananyi otandika okukuba ebifaananyi mu lockdown otandikira kwani saatandikira ku serebu bwotandikira kwani natandikira ku baana bembeera nabo ku kyalo kuno kwembeera besebo nazija nenkugamba munaye eno gye tuzze lweza ne balina abawala bali Bashakira ba Olivia bakyala bange Margaret mukazi wange nga nti wayi jangu kubeyo ekifaananyi kamera eno ndabe byenasomye bwe ndabikola naka laptop kange waka mu covid ngamba kuba ebifaananyi nga babiteeka ku Instagram ku page zaabwe bagamba abantu nti ebifaananyi byemmwe nga birungi ko bayo oli kakamera kakubisa nawe birungi wa bano benkuba waliwo omukazi ali awo mukyala Masembe yalina olubuto olunaku lwe nasooka kuba ebifaananyi nemugajja nkubeyo ekyo olubuto mbira abaana babikuba wallahi namukuba ekifaananyi ekibalagavu covid nga atandise mungi nnyo kati waliwo omwana yesijja mwerabira yali neiba wange nga alina omwana omuto omwana oyo munyambaliza ebigoye awo ekifaananyi nemuwa concept ndi musajja bampita concept master nzimanyi kuba mbiraba nze mbyagala nze emyaka gimaze emitono mu bulamu gya mu Kampala emingi ngimaze mu kyalo otegedde nga mwana mutega nga mugamba kola booti kubeyo kafaananyi nga nkawandikako wali ebigambo bannaye laba covid kyankola nze Munnayuganda mu Lungereza nangateeka ku Instagram yange nakafaananyi kazunga kagende ye Tanzania kagende Nigeria nga kankomerawo abantu bakansindikira bannaye wakoze otakala lingi wakoze otabino ningamba ndabika nkimanyi kati mba ndi awo omuvubuka bamuyita Mumoze yali mundogo nga nkubira nga manyi nayo alina kakampuni akakwata ebifaananyi ne video Brian wangamba okuba ebifaananyi go wangamba nti njagala onkubira behind the scene nenda kukwata video ya omuvuka bamuyita Hinix oba omumanyi Hinix Touch aga Hinix Touch agenda kunkwatira video ya Fie video weeri awo bali kulyato ompiera ojjagira bawina namugamba kukenja kujja kati ye yalowooza nakubadde naye bebasooka okunsasulako emitwalo 10 ebifaananyi why lockdown ngejja otandika tumaze Fie agudde Fie agudde akaji kaba tutumufu
yagula akaji k'abatutumuvu fiina musanga ku shoot nga lockdown mungi nnyo esaawa emu emuviirawo kituufu kamina okwanguwa 12 muba mumaze okuwinding up ova ku fiye obulamu bukusuulawa naddala ng'otandise olugendo olupya olw'ebifaananyi fiye bwe namukuba Nkuba Serena Bata wano wenyini wetuli ngano tutudde ku abagiyita Laden Cottages nenyambuka nenkuba Obulamu Sugar nenkuba omuntu omulala nenkuba abayimbi abalala abali mu band music bayitiriva abatototo Brown Sugar Serena Bata bakuba bakyali wasipapa babali bavuddeyo byegamba bya recently wano tonaita ne Brown Sugar namukuba yaliko nga ali mu kukaaba olwo amaze okola naye interview yange ekubye yali aliwa edidi n'akavinga kakyali wekati otegedde mukubaawo nga ali mu kukaaba ebifaananyi ne bitambula nga birungi bibalagavu kati Brown Sugar mmala omukuba nga nkuba waba aidamu gobaani abo nga nabo butambula n'esinyo abantu batandika okunyumirwa kalalingi yange gye nkola waliwo omuwala bamuyita Grace Khan ono wakitonsa oyo wakitonsa naye talina ne byamanyi ku bino naye nga kyemmanyi nabo bamukuba bali mu lugendo lwange Grace Khan yali agenda kuyimba ku telefayina ebifaananyi byonna bikuba yali agenda yimba ku telefayina nga Burayo njagala ojja onkubeko wano ngenda kukuba ku telefayina bangambye okuba ekifaananyi ekirungi ate nze mbadde nkumanyidde mu ndongo konzi kale ngenda kujja ogenda yimba saa meka saa 10 jangu ng'obe ng'oli ku seeti konzi kale Grace Khan nga ngenda namukuba caca ebifaananyi nga birungi awo ku Grace Khan jukira omuntu wazi serefi kati we nasanga Diana Nabatanzi n'agamba nti nange nkubayo ne Diana nemukuba ne Diana ekifaananyi ne Diana nemukuba ekyesingo nenvayo nengende waka nembeditinga nembubawa nga bulungi nebaweereza ebifaananyi nga bufaananyi bubalaga naye nga bwe mba nvaawo ngabanye ennamba nga businessman wabeera naye Diana nange onkubirako oba obusiimye nkeso oyagala tukole n'omulala bwento kati nenkuba Grace naawe namba zange abantu abamu naawa Mary Butter ne Mary Butter nemukuba ebyo byabasirikale spice naye nabikola nayefe abasooka okubikola ebyo bimanyi byabasirikale kituufu nembimukuba nebitambula bwenva nenkuba n'abalala abo natandika okukuba ab'amaanyi bangi nenzira ekyaleeta okuba ab'amaanyi sibaali b'amaanyi nnyo kati Diana nziramu mukuba ebya birthday naye ebya nebimunyumira nga yali alina birthday ye oddamu omukuba sibyali birthday yali akuba pre-shoot birthday ye kubanga bulungi n'abalala nga balabira ku bya Diana ne bampita kugamba so Diana Nabatanzi yaggula akajiko mu bintu by'ebifaananyi takimanyi nako bambi nti yakikola so mukugula akaji engeri gyajja mu bulamu bwo otandika omukuba ebifaananyi paka olunaku lwali twakyusa nga mukubi wa bifaananyi lwaki olowooza namukubanga mukuba bifaananyi birungi ate sinonooza nnyo bulamu bwe bwa munda ndi buli omu kyanjagala keeki ndi flexible ndi mwangu wa kukolagana nange nze wompita Burayo nti oliwa nti ndi wano oyagala kunkuba nze nzija nkuba byawo kuba ufaananyi nga bunyuma nga tuzza kuweereza saagala mmanya life yo ya muntu so okuva ku Diana Nabatanzi watandika okuseera ebifaananyi already wano yali akyusiza wano ku Diana ng'oli mu ssente meka okubira ku ssente meka nga kyambuseemu kivuddeyo eri wansi nze mbadde nteesa buteesa na muntu bbeeyi yange sirina range nti nseera nagendanga ku lenje nga nteesagana ngamba leero kiri bwe kiti nenkuvumula leero kiri bwe kiti nga sina range nti eno bweti engeri gy'okubamu ebifaananyi njagala tutunule ku bakyala abo engeri gy'obakuba ebifaananyi bagamba kuba ebifaananyi naddala kati kangu example ng'omukyala Diana Nabatanzi mukyala nga Grace Khan tutunule Mary Butter Spice Jasmine Segera bonna obakubye abakyala bano temufunamu buzibu nga mubakuba ebifaananyi temufunamu okugoinga off professionalism nemugamba nti kati bantengudde n'ebifaananyi mpulira nga anti nyina kyenkugambye nze ndi wakyalo ekyokulala ndi mwangu okukolagana nange kubanga nze nzija nekkuba bangi abataba baserebu bembandaba nga bakola ebiri crazy kati naawe kitwale nti nze sikubanga oli serebu ojja n'omukubanga ze nomo person jangu weete weeyagale ebitiisa
bikuwa naawe wenyini oba obirondamu tokuba bisasamaza bino kyabwerere bikyeyambude bikini bikindi mukapatra awo toliiwo